kati olwaleero omu bamukubye kati abamutte naye nga bamukuba tosobola na kuba identifying tubabuuza mwe mwaze ku musango ki because eno mati ezekuulirwa ya Dr. Kizza Besigye abasingamu obungi bajjali so kati eno efuuse nayo military court ne lead counsel Martha Karua yabadde wano ng'alina special assignment gy'alina okukola mu kooti yazzeeyo kakati ekyo kibeera si kya bwenkanya n'olw'ensonga efumula zino tumugamba kijja kuba kya bulabe ffe nga balooya ogenda mu maaso nga tetulina instructions ate nga tetweteeseteese. We wanted to, prosecution wishes to make an amendment in the charge sheet just to realign the charges. It is not going to be held back because of the absence of senior counsel. The state newebanga yesaba eteekawo ensonga ez'essimba mu buwandiike neziteeka mu kooti naffe netuwa kopi nga tetunnajja wano netusobola okupreparinga kakati ebbaluwa eyo eya state oba eya gavumenti tetugirabangako. Badde nkwata vidiyo ebyange nga nkwata buli bantu baffe abali wano saategedde nti batujjukuffe kenaabatuuseewo nga nkwata nga nfiriminga firimu yaffe nga njagala kuteekayo okulaga abawagizi baffe abatuuse kati ekimu ne kivaayo ne kibuukira essimu yange ne kigikwata. Tudde mu kkooti omukazi akutte essimu akwata ebifaananyi baba nga si bamenyi b'amateeka lwaki batya ebifaananyi. Tukola n'empisa era still bagana batusanga mu kkooti batufiira ne mu kkooti ezino empisa ze mulaga zino emirimu gye muliko ginawe gikoma. Kati olwaleero omu bamukubye kati abamutte naye nga bamukuba tosobola na kuba identifying tubabuuza mwe mwaze ku musango ki because eno mati ezekuulirwa ya Dr. Kizza Besigye abasingamu obungi bajjali so kati eno efuuse nayo military court. She's beating a photo for her. You can take snaps for what? Snaps for what? We are human. We have our Take away the people we don't know. Take away the people we don't know. This is a God. And the evidence is n'okutegeeza nti kino Mwami Museveni kyogezaako kuliyeetinga noleeta ba milisia mu kkooti bakuba abantu twagala obbagamba famire zammwe zonna tuzimanyi tujja kulumba famire emu ku emu ensi ye netulamula bw'aba wano watuusiza tutudde mu kkooti omukazi akutte essimu akwata ebifaananyi baba nga si bamenyi b'amateeka lwaki batya ebifaananyi ne bakwata omukazi bamugyeko essimu bamukube balwane ne Honorable Ingrid tulinawe bino byonna babikola bonna twenkana nabo tuli bavubuka nga bo naye bakwatira amateeka mu ngalo ng'ate tuli mu kkooti tugenda kufaafagana na buli muntu fesife bali abantu kyebakola kino kyennyini anaawonako tujja kulumbanga ebyalo byabwe waakiri kubanga kati batasina kutusanga mu kkooti tusirise tukola n'empisa era still bagana batusanga mu kkooti batufiira ne mu kkooti ezino empisa ze mulaga zino emirimu gye muliko ginawe gikoma simanyi kyemulaga uno kenyini ono yekenyini gwe babadde bakoze eki gogambye toyagala bakwate ebifaananyi kati nze ng'onkutte
ne lead counsel Martha Karua yabadde wano ng'alina special assignment gy'alina okukola mu kooti yazzeeyo. Kakati ekyo kibeera si kya bwenkanya. N'olw'ensonga eyo omulamuzi ne tumugamba kijja kuba kya bulabe ffe nga balooya ogenda mu maaso nga tetulina instructions ate nga tetweteeseteese. We wanted to, prosecution wishes to make an amendment in the charge sheet just to realign the charges. Is not going to be held back because of the absence of senior counsel. The state n'webanga yeesaba eteekawo ensonga ez'essimba mu buwandiike n'eziteeka mu kooti naffe netuwa kopi nga tetunnajja wano ne tusobola okupreparinga. Kakati ebbaluwa eyo eya state oba eya gavumenti tetugirabangako. Badde nkwata vidiyo ebyange nga nkwata buli bantu baffe abali wano saategedde nti batujjukuffe kenaabatuuseewo nga nkwata nga nfiriminga firimu yaffe nga njagala kuteekayo okulaga abawagizi baffe abatuuse kati ekimu ne kivaayo ne kibuukira essimu yange ne kigikwata. Tudde mu kkooti omukazi akutte essimu akwata ebifaananyi bwe baba nga si bamenyi b'amateeka lwaki batya ebifaananyi. tukola n'empisa era still bagana batusanga mu kooti batukwira ne mu kooti. Ezo n'empisa ze mulaga zino emirimu gye muliko ginawe gikoma. Kati olwaleero omu bamukubye kata bamutte naye nga bamukuba tusobola na kuba identifying. Tubabuuza mwe mwaze ku musango ki because eno case mati ezekuulirwa ya Dr. Kizza Besigye abasingamu obungi bajjali. So kati eno efuuse nayo military court